Kinga yes so kube kubulirira however nze bise bisinga nkuba tune ezibulirira muze mu ndaba nga mugamba ke bise bisinga okitegera kati nenta tune nenta post ekiro kimu nga ndi wano okitegera nenzija ne sasula bano tukole ki tukole tune producer ani producer amita Demario Demario Uwa mwaka sente kone musune mukola tune ni mwaka sente kange de nga tune yakugwa yali yakugwa neri wiki eri yenyini olwasoka twali twakabawa sente amasanyaze ne gagenda okitegera twakabawa sente amasanyaze ne gagenda ne tutakifaako nnyo tugamba ize tugenda kola ki tujja gende tubeerawo ko le bagamba abagabalala ne gadda gabwe nga tegakomawo okitegera ne tugamba ize katugende tujja komawo enkeera ne tukomawo nkeera nga project je nayimbye yabadde bulako katono okugwa yayise owulira jiwasoso kukola eyo jembadde nkola eyo ya tune eyo nze kimanyi nga yayise amaye o producer abaddewo yali yaninga manager we esente naziwa manager wa Fefe Bus Arafat kuba wetwalwe tulabika be bakwasaganya muno nemba wa sente lati debatewe wakala na bamalayo sente zaabwe natini yakogwa kola olunako ne tudde nkera nga tuni yayise ne fene tutakifaako ne tuga ize ne tuddamu ne tuzimba project buto tegera project ezo bise bisinga nze setagazi yanzija mu studio murundi gumu sawa 3 era namuga kijja kuntwalira sawa 3 nga tune njimaze okumanya tune nze yali nali manye genda kwangwa nasoka kola poster even before nga sinagiyimba kitegera poster ne tambula nga nze nkimanyi by Sam kaga tune ngenda kubanjitaddeyo enkeera project neeyika kitegera ne tuddamu ne tuzimba buto ne tukwasaganya ne vibe tune nekola ki ne tuddamu ne tugizimba tune neeyiko gwokubiri neddamu neeyika tune neeyika omulundi ogwokubiri kati nze ng'omuyimbi mbanyiiga muli naye olw'okuba yika gwasooka n'ogwokubiri neeyika bino ebintu ebimu kubituluma kati nze ng'omuyimbi nsobola okunyiiga nanyiiga mu mutima naye mba sisobola kiraga producer okitegeera okusigaza vibe yaffe eri kubanga era bw'okola nga vibe teriiwo nga naye tagiyina tune bategenda kola kirebe kitegenda munyumira nawe bategenda kunyumira zisaki kati netandika okuvuga buli lunaku nga nzija bwenkuba amasimu tagakwata didani proof bwenkuba amasimu tagakwata okitegeera nga bw'okubirwa n'omugamba blood enkyanzija takwata okitegeera naye tune jjukira erumba okitegeera buli kimu kibaako ne season yakyo buli kimu kigwa kibeerako ne season yakyo okitegeera kadde bagikwatirira tune nasooka nembitwala ize ne banziza enkeera nga ajja kudda enkeera nenzija enkeera ne banyimirizaawo ale nzisaagala nnyo byakuyimirira nga fala nenyimirirawo empagano nze saagala nnyo byakunyimiriza nga fala kuyimirira wano buli wenzija mbusimanyi nyimirira naye ojja n'otula mu mmotoka bayisa nga 8 n'akubikira ojja kudda enkya okitegeera nze saabimanyira byakubeera mu studio leero n'enkya nekisi okiraga tetukola bulamu simanyi kukola kikiramu nkola tune evaawo okitegeera kati nentuuka ekiseera lenga nja kujja enkeera nesikiteekako muliro tune yali yakufuluma Friday eri ewedde leero Saturday okitegeera omuntu yandyebuuziza nti engeri gyemwadde mu tune nga zirumba ekyatuuse mwana nekimpitirirako kati esawa nogenda situla kompyuta ogitwale waliwo ebintu byokusitula kompyuta kati nze ntuuse ngamba naye bano abantu kuba bamaze ne baŋŋamba nkomewo mande ompulira banyongerayo olwo gwe tonyiiga kati balooza basinyiiga okitegeera ate nga gyali okitegeera producer abaayo wawugamba oba ntomusanze eyo naye producer abaawo maani abeerawo akumala nakula nakugamba mpaamu eddakiika 10 n'omukubira emirundi kati awo wenatuuse ne ŋŋamba tune zange bagulangule Draga tune tojimuwa kitegeera tuka notandika ofuna ogwo omutima
bibamu mu music industry nze bise bisinga nkola ebintu byange ne bibako bikoma okitegeera ng'olusi tomanyi lwaki bikomyawo okitegeera naye kati kino ekintu olaba nakyo kirabe ng'okola otya tune neeyika emirundi ebiri ate eyandikusaasira agamba tune y'omusajja ampa sente ze n'azimalayo kamukoleko kati enkeera waliwo be twasangawo nga bakola okitegeera nze saagala nnyo oba muyimbi muto oba mukulu nze bwenzija saagala nnyo oyingira mu studio nga waliwo muyimba akola okitegeera kale bwenzija mbeera wabweru ne mulekera time ye emuga blood story ki tunaddako nagamba mpamu eddakiika 10 tugenda gira nobeerawo saawa nga 8 kenkeera waliwo etwagiranga naye alaba akirabye nga kikola ki nga kiyitiridde n'agamba kati omanyi jangu enkya oba ndi wano bonnamba gambe yoga ate terinna muntu n'omu agenda kunkwatako kwanze sinyiiga mbeera nazze mu musango kati agent buzibu ki obutulese wano olunaku olwaleero taliwo kati ekiriwo nagenda nenta posta nga nina tune gyenta abantu abasinga bagiraba kitegeera tune bagiyita nze nkimanyi kitegeera tune yali ya gravity kaaba kitegeera ffe tuli ba hip hop abijenda mugimanyi oli wakola ekitajja nga bulijjo badde ogira basanyuka kitegeera n'okola ki n'obeera kakati ki kyozzaako obudde buno tune yange eyo nze mbadde nsazeewo baye siri nnyo muntu wa buvuyo olwo omuvubuka yeeyisa bulungi era gwe nsinze olaba wano ku studio yeeyisa bulungi okitegeera bayidawo gwe mumiddewo muyaye mwana yeeyisa bulungi kuba yaye badde alina engeri gyakkakkanya ng'alaga pressure eva eri waggulu maani kitegeera eŋaawaye kankwate tune yange yonna fayiro zonna nveewo nazo bazikuwadde badde mukambwe nnyo wano n'ozitula n'ogitwala ne bampa akasente kowatemu akasente ebyo bye bayita ebigwa bitalaze kati awo akasente kaba kafudde kati nze kyenjagala mbadde saagala tune ate era eyise weekend endala okitegeera ate yeyongere mu weekend endala ate tweyongere ki nga tuli ku ekyo kimu tuvuga buli lunaku tuva wala amafuta ga bbeeyi tuvuga buli lunaku amafuta ge n'akavuga gasinga ne sente ze nabawa lwaki tumugamba n'akudiza sente zona ogende wa producer omulala danti yenkugamba mubeeramu ebintu ng'oluusi okireka bulesi n'okita kale osobola n'omusaba sente nga talinaako wadde 10 okitegeera ate noddamu ebyo n'otandika owanvuya okitegeera nga sente zaggwawo dda agent industry gyolimu ya music atokyakola one time ujja kwetaaga Demario gye bujja weesuubiza nti oyinza okutaddamu kukola naye olw'embeera gye yakubisizaamu aye nsobola okuddamu n'enkola naye nga yatereera ng'ategedde ebintu ebisa ebisinga tebiba byamuzannyo okitegeera naye mubeeramu omuntu ng'olusi takutwala sirias nze nkugamba nsaagasaaga nnyo n'abantu okitegeera mbeera nnyo ize era bamanya abeerawo ngalooza tolina buzibu kitegeera asobola okukola kyonna ky'osobola mubeerawo abaproducer abalala era baba bakimanyi tebagenda kuddamu kumanyira ebyo okitegeera byabamanyiira okitegeera gwe tune eyiika etya emirundi ebiri ennaku 2 ez'omuddiriŋŋanwa kirina mu maani akuyisizaamu buyisa maaso kiki nanti enkugamba tune gye nakoze si tune eyina kyeyogerako kitegeera so tulowooze nti no gravity ali mabega waakyo kati tomanya asobola n'okuba nga si yeye naye abamu ku bo okitegeera kubanga nze we mba nkoze tune yange bino ebintu bya music industry tuli mu hip hop genre bino bye bitambuza hip hop genre abaana babeereyo nga bagirinze tune wetyo kale we mbagamba mbwe enkya tune egenda fuluma nagipostinga ddanze nkimanyi okitegeera abaana ne bankeberako ne bagamba naye tune efuluma ddi ne mbagamba enkya ne lufuuka enkya naffe twali tugirinze okitegeera nga n'abamu nga baŋŋamba naye tune eyo gy'olanga etafuluma omusajja asobola n'okulooza watiitidde tosobola gimukuba naye nga nze ani atiitira kumbe ebintu biri eno mu kyoto gye bikola ki message ki gy'olina eri Demario ng'oyinza okuba nga tuliza kuddano nga gwe wayiye tune n'ogamba kanjiwe kati musajja oyo sijja musobola
we bali ba producer nze siri producer nze ndi muyimbi ate njiwa ntya tuning nga ndi muyimbi ndoga kanji wetu ne tuning omusajja sijja mweti ate ndi waabwe buno obudde ndi wa Demario kati buno obudde yandibadde avaayo ne yeewozaako okitegeera n'agamba kino ne kino olimbye okitegeera aziba abibakolako gwe gusoose ng'emba gambye ekisingawo mena kibuuza management nze ndi mukozi bukozi era oba kujja nkya mujje mwogere ne management agent ayogere nabo nga tune yayiise emirundi egi nakyakimanyi obanyizize soogera byanjwanjwa nga ndi wantu wennyini bwe nakoledde kituufu tune yayiise emirundi 2 ekyo ina kibuuza management sinzi oba kibuuza muntu mukyanga Gravity yali azeeko wano byonna ebisingawo management sina kyemanyi tomulabangako ono gwe mbawe namba ya manager ebisingawo ndoza mujja kulaba management kuba nze ndi mukozi bukozi sina kyenyinza bagamba kyamaanyi nnyo naye nga yayiise tuni yawo producer yamanyi main producer ne management okusinziranga ku computer nga woba ogiteekako osobola okucekinga mu akayimba ke mwekagera akansabye nekamuwa atwakite mukolera wakawe ne wakawe agenda kwogera ne management kuba byemanyi ekisinga kati gwe tosobola kwogerako nabo nga gwe